olupapula olwenkedde nalwo amachago lwaleero luyitiddwa ono bwino nga lwe lundi mu maaso nga bagamba kituufu Bobby abongootedde mu struggle. Bakubyewo ekifaananyi kya yabongootadda yampuuga from removing dictator Museveni to Mpuuga, from Mpuuga to speaker. Muvubuka goyogera nnyo naye biva ku Anita Amongo. Ani egugamba oyo naye Kyagulanyi namala ya walampa Amongo. Ate Kyagulanyi kamusonga mu bwoto ndi muvubuka gwe naawe. Ate muki ali presidential candidate. Owawa ate weekuba endobo nti anawe we wali wakamalu gamba nti ate kati nze nsongamu mukadde oyagala ngaye mukadde gwe va ku muzinkodde mugande muvubuka gwe va ku Anita Amongo. Anti togira Kyagulanyi muvubuka si mukadde. Kyagulanyi muvubuka. Is a presidential candidate. Okusinza naye wayogera ku Amongo na blessing. Please, no matter what, va ku Amongo. I don't want to know, I don't want to listen that rubbish. So sikizira ya muntu avuma speaker wa parliament. Omanchi wata speaker wa parliament nabe kene nchobwe simbeko kalobuli. Naye agenda bwe simbeko Kyagulanyi bayagala nnyo. Wava ku Museveni from to removing dictator Museveni to Mpuuga. Mpuuga maza muvoro yenaina no omunyiride musize bisoto yenaina mufude omubuya buya mufude ngata ina bantu be from to Mpuuga to Anita Amongo. Leave Anita Amongo alone. Nchidam control sokoleka Jennifer yeka. Leave Anita Amongo. Notral lukute wansine wagu. Osoto tedenguza Anita Amongo je yakalago bali mu parliament nga bakiriza sente zona zibakuwanga. Nakasima okakirize moto kwa jitwala buli kimochi tutte. Leave Anita Amongo linde ebirobyo ebitayituuka oli kubasima ogenda kusime kochi ebitali kola ki nkomyawo lwacha yogera bwati lwachi bakuzza ngambe wakujjayo wacha obuguma ki ochamukanyo gwe lwacha mukocha mukaki wagambe linde ebirobyo ebitayituuka watu sana okuyimba okumayiminga nyiba za kamyoni gwa makadi akoti kumayiminga that is basima ogenda bakusime kochi nga Museveni yakulemera that is TikTok fatu kusime hanti basima ogenze fatu kusime. Okay, strike deals the heavy blow. Ngeze mlupapula olitwa the Daily Monitor. Bagamba strike deals the heavy blow to businesses. Businesses zagadde unakulukuluka bagamba musolo gutukuto wasine wagulu. Tetuchasobola. Bagamba shoppers from across the country and neighboring states remain disgruntled on day one of the strike that choked the tax collection, brought police and army on streets and cut off livelihood of hundreds of manual laborers. Abantu balabudde government ndi from solo kutulemeredde tugenda kugala amaduuka. Government kati mu revenue office tebakyatulayo balina offices zaabwe mu kikuubo balina offices zaabwe luddawa gye bakerera gye babeera gye bayogera kino nakiri ntuga era bakubira ekifaananyi ng'abantu batudde wabweru nga tewaliwo kigenda mu maaso okutegeeraganagana it's important abantu babena kye bagamba mubawulirize omusolo gukuta obwavu economy ya Uganda ekutte wansi ne waggulu buli gwosanga obwavu UPDF starts using a new structure ojja kubanga okitegeera mpolampola what police officers have recorded in PS Sally brawl with the lawyer ojja kuba time to tighten our billets. BOU raises central bank rate to 10.25. Band members accused of heckling Museveni released. Kitwadugamba ndi baba kutte baba natakati government egamba popular Daily Monitor gamba nti baba tadde ne bakyuliddemu oba baje ku statement affe tunoma kumanya how NSSF aroza wada batadde omuntu wafuna njagala ncho kyogereko abantu abasinga baba batane baba bondi babe bondi alowooza nti omusango guwedde era abamu ne beekweka ne bakwana byabo ne baddamu ne bavuma ne bataddayo na ku poliisi ne batadda nayo ogote guwedde ogwo gulumi ate alwe bakwata ne bakuta waliwo omusango mwago bazukusa gwa myaka emeka oba 25 oba 5 ogwaki waliwo omusango recent kati ennaku zino oguliwo ennyo buleka gwa myaka nga 5 emabega nga gwaze buzzi nkotidde. How Buganda plan to mark Buganda ngeri yetigakamu okucelebrating amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka mama wano tumulengera wano nga facility alinga akozeemu bantu bamanyi okwerabirira ennaku zino natandise okukopa enjogera y'Abamerika mu Amerika bw'omusanga n'ogamba ng'ogeze oba omuvumi
put on weight kunyigirira taddamu kubuuza ne kati abantu batandise okubanga basala ku kaweight atakaluka kano kabindabinda mugenda kulaba abantu bemulaba nga bageze mu starting ezaabwe eza made in Uganda nga bakogga. Study ranks Uganda top with cases of childhood cancer linked to malaria. Ekyo nakyo kyewunyisa. Kikakasiddwa nti ide ejja kuba ya lunaku lwanca. Muslim leaders confirmed the celebration of the Ul-Fitr tomorrow, which climaxes the end of fasting month of Ramadan. Ide ejja kuba yanca, therefore mugende mugule ennyama mubeere nga mugyegendeza mulye nnyo nkoko naye ennyama teriko tabu. Baali bazitugambye tulisa abantu naye badde baga ateriko tabu ennyama mugimekete, no question about it. Tourist as Kampala traders protest over taxes ojja kubanga obisomako akeekala kasooka kutta wansi ne waggulu era bakoogerako wano bubi nnyo. Ebintu ebyaffe bibi. Bank of Uganda Central Bank rate further to 10.25. Dr. Ating Ego says the new central bank rate increase has been spilled over effect of stabilizing the shilling exchange rate. Jakubanga ukisoma kompola mpola Ating Ego twanaye ku mukolo opposition unveils priorities in the 43 trillion alternative budget. Jakubanga basoma kompola obategere saliya badiki. An officer has recorded a settlement in a case where the detectives are investigating reports that Trade Ministry Permanent Secretary Geraldine Sali was involved in a brawl with the ministry legal officer Ms. Sandra Anen Karen. Baganda bange. PS yakubaganye. And then at the weekend he said to have reported the matter at the Kampala Central Police Station, saying she had been assaulted. The incident occurred on Friday last week on the third floor of the ministry offices in a farmer's house in Kampala. Ms. Sally later interdicted Aneno, accusing her of gross unbecoming behavior, such as using abusive language against me, assaulting, threatening me, throwing items at me, and insubordination, which is irregular for public officer of your caliber. Bano bayombi kati bakubaganye PS ne legal officer. Bana, these are big people mu government. Ntikutwate kubaliwa kalenzi wano. Njogera bubi. Njogera bubi naye kiki kino ekyabakubaganyiza. An officer has recorded a statement in a case where the detectives are investigating that the Trade Ministry Permanent Secretary atakimanyi ye muntu asinga okubeera trained mu ministry yonna, yasinga okubeera waggulu kubanga minister aba akola bibye, abeera political, naye administratively PS yabeera waggulu mu ministry zonna. Kakati wuno PS iba kubaganye ne legal officer bana PS kyo yogosomako bamuyita Geraldine Sali. Mani yogera kuwangira manzani gobi. Oyo PSST. Yogera. Oyo PSST oyo. Kasatabera na manzani gobi yogera. Bana. A day after the incident was reported to police, a police officer attached to a very important person protection unit also recorded a statement. Kati mwabade waba police abakuma abanene in his bane tulude okugulire ne kwali ewunyisa PS ekikonde nze nja kukuba tomanyira nange nja kukuba kire kikyotegeeza nebyo biru ebirwalide mu nkubo za government mumate munina bileta mawulire ani yabirese. Also principal bodyguard of Miss Sally said upon arrival at the ministry last Friday, her boss started visiting different offices. Bwe yatuka ku office n'agenda ng'alambula PS gwe mulimu gwe yabeera administrative officer akulembeddemu okulambula offices tekina mutawaana. We started from the basement to the ground floor where the cooperative offices are, and eventually to the third. Bana tulude wano where we went to the office of Miss Kasiri Julius, the senior commerce officer for the ministry. Upon reaching there,
we met the senior legal officer, Miss Sandra Aneno, and the PS greeted her and informed her that they should leave the office and be allocated somewhere else. Muli mutya naye awo mwe mujja kuvaawo ndoza mu luzungu nkozesa Luganda kubanga program eri mu Luganda. Muno okuvaawo awo bafuna abalabe bateeka. Miss Anene started fuming seriously and loudly to the PS while seated, but when I saw her standing up, I rushed very fast and intervened. Mbu yali atudde agenda okanga asituka alumba ono bodyguard yagamba n'alumbawo. I got out Madame Aneno and I had to push her since I had suspected danger towards my principal. Ekigambo principal si Kyagulanyi. Mugenda nebeera ne mugamba nti principal ye. Ebatijja nakyo ne balawo. Buli security webeera gwakuuma yabeera principal. Nange ndi principal. Kakati bwabanga olina omukuumi bwabanga gwobeera principal at that moment. Tebakimanyi. Nange ndi wano ndi principal mulamba. That is my principal role to see her safe. Bamanya abasirikale bango bajja kemondo. Amanyi bwe bagamba. Kati oba tukyali principal. Ati nkunyumiza. Ati nina abeeyo. Kati abeeyo. Bote bazibajjako. Anti kati muna mukumi abayo. Ari we no lumba. Kati ata abeeri. Nina abeeri n'abeeri. Kati abeeri kati abeeri bazibajjako. Ndiyanzuma nange okutegeera. Kati olumwena muli under the principle ate nga olumufuzi. Waliwo abeeri. Buli lwotuka mu security esingako ate nga naawe ovaawo. Kati noyo mbalingi nagamba. However, it was reported that Aneno claimed in her report to police that as soon as she occupied the new office, Miss Sally, who was followed closely by her armed male bodyguard, stormed the office, ordering the senior lawyer to vacate it in the next 1 hour because Sally needed the office. Their office, Biachi. I think I was Kalenzi, Tewali Kalenzi. Tewali Kalenzi. Office ejo yogerako nina gundi gwe manyi go bali obubi. Ate nga akola bulungi. PS. Mukazi. Eyo ndowooza. Ne bamuli bubi. Bamuli bubi. Bami muwala mutalina tabo. Ali awo. Akola bulungi. Talina tabo ne bamukuba. Ebyakatanga mwabitegeera bamuzuula ne miliyoni 8 asite bamuzuula kawakantu yekwale ku miliyoni 8 za dola ono gwe bakubira mu kisenge simanye mundu nezibira za beba jiri bo bana butalejja ekire butalejja tugenda biba tusako omusawo yafeddako amazzi gabasazeeko nabirabye ne mawulire gaffe agajjo byakomyewo twali bakubibalaga lundi tuberaga tumulamu katono tukomawo.